Omukisa Gw'Omukono gwo wana ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Andaba era mpuliriza ku Delta TV nze Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano Omukisa Gw'Omukono gwo. Leero tugenda kusoma mu Mubuulizi essula 3 n'olunyiriri lwa 22. Kyenava ndaba nga tewali kintu ekisinga kino obulungi omuntu okusanyukiranga emirimu gye, kubanga ogwo gwe mugabo gwe, kubanga ani ali mukomyawo okulaba binaabangawo oluvannyuma lwe. Omubuulizi agambye nti tewali kyendaba kirungi kisinga bulungi omuntu okusanyukira emirimu gye, kubanga bw'ofa togenda kudda ate teri agenda sanyukira bye wakola okusinga gwabikoze. Bayibuli etugamba ne Katonda bwe yamala okutonda n'atunulira nga buli kimu kye yatonda nga kirungi, buli lunaku lwe yatonda nga buli kye yatonda nga kirungi. N'omuntu bw'akola ebintu bye kyagala asanyukira emirimu gy'emikono gye. Mubuulizi ono kyava agamba kyenava ndaba nga tewali kintu kisinga kino obulungi omuntu okusanyukira emirimu gye. Lwaki? Kubanga ng'ani ali kukomyawo okulaba ebinaabangawo oluvannyuma lwe. Oluvannyuma lwo ng'ogenze toliraba biri baawo, naye ggwe ng'ekiseera kino w'olikola ekintu okitunuleko okisanyukire. Nga artist bw'abeera n'akuba ekifaananyi n'asooka nadderi n'akitunulira n'aga yes kyenkubye ekifaananyi kyekyo. Okusinga ffe lwe tuteekawo n'emirimu bw'oba oli muzimbi tunulira ekizimbe ky'ozimbye ddako eri weetegereze kikunyumidde. Ne bw'oba oyozezza ngoye ozaanika n'ogamba zitukudde, bw'omala ozigolola n'oziteeka ku hanga n'oga zinyumye. Buli kyokola olina okutunula ngoga kikunyumira. Omuntu okunyumirwa omulimu gwe, onyumirwa kyokola, bw'obitunulako obinyumirwa, osanyuka ng'olaba kyokoze kirungi, oddako ebbali n'okola admiration, oddako ebbali ne weetegereza kye wakoze ddala kyekyo. Omuntu yenna kasita aba ng'akoze ebintu birungi n'abitunulako bw'ati nga bimusanyusa abeera akola bulungi. Kale nsaba Katonda akubire ne bw'oba oli mannimiro genda otunuga layini z'empijanjalo nzitambuza bulungi, ez'ebinyeebwa zatambudde bulungi, oba kasooli yayitiridde, nga buli kyokola kifaanana bulungi. Waliwo olutuuka ennimiro emu n'ogaa naye ani ono yagisimba ng'eri matankani ng'ambi, ani waba ojja otuukako nga nnungi ng'efaanana bulungi. Ekyo nno Katonda kyagamba nti nno tewali kintu kisinga kino omuntu okusanyukira omulimu gwe, naye bw'atasanyukira mulimu gwe atandika okufaanana ebirala, kubanga bwe tulifa teri agenda kutunulayo kutuleeta mu nsi muno. Mukama akuwa omukisa ng'ogenda okukola, ate bw'omala okukola osanyukire mu ebyo byokoze, byokka ate nawe bikuwa essuubi n'essanyu n'ensimbi osanga oba oli awo. Naye bw'obanga tewekakasa kyokoze naye basobola okikubuuza nga tosobola kwewako recommendation. Mukama akuwa omukisa.